likinga commentinga subscribinga gompya kona kukade amanya neddobozi Uncle Sechi president wa Masaka City nga ndiwo wano ne mukwano gwange n'omuyimbi w'eggwanga Biba Uganda Kabuna Mawangwa ambassador w'Emmengo Emmengo wange era sagala muyimbi ennaasa alimbirayo okujayo sooka sasula busuulu sooka sasula busuulu balasasudde busuulu tukufulumizaawo naye abayimbi abatubaaniriza okujja mu Mmengo naye oba olina reportinga yaman bannange olunaku olwaleero nno wiiki eno amawulire agadde gasinga otambula ku social media mukutu mugatta bantu omukutu mugatta bantu omukutu Kabuna Mawangwa Mawanga omuyimbi abangi gwe tumanyi nga Eddy Musuuza Eddy Kenzo president wa Federation amawulire gavaayo gasooka kubeera mu ŋŋambo nti omuyimbi ayina omuntu awo gwalaba omukyala n'avaayo n'abyasa naye kennyinnyini n'avaayo n'akyogera nti ayina enkolagana ne minisita omu gwe bayita Phiona Nyamutoro era nga bagamba yagenda okuddira Rema mu bigere amawulire gatambula ekintu ekyo nze bukyangwa matu nali musanyufu nnyo lwansonga Eddy Kenzo president wa Federation president wange ate ku side eno muyimbi munnange ate ekyokubiri namujagulizaako lwansonga nti ebbanga libale liweze bukyanga Rema asibamu ebibye n'agenda ewa Dr. Hamza kitegeeza nti bambi Eddy Kenzo abadde yasula kutebuuke nkeesa bukya kitegeeza akayimba akawulirize nnyo Eddy Kenzo president wange taata njagala owulirize nnyo akayimba ke bayita Mugonza akabiba Uganda kwata akayimba ke bayita Mugonza okaweereze minisita Nyamutoro Phiona linnya ddungi nnyo minisita wa energy n'ebyobugagga ebiri mu ttaka kitegeeza nti ye kennyini minisita y'omu ate ku kyobugagga ekiri mu ttaka kati Eddy Kenzo kyeyagenze n'asimulayo bw'ati n'asimulayo mu mmonde era waliwo layini zinayimba ngamba nti nga nsula kutebuuke nkeesa lukya nkoko ya mutamiivu naye kati ndya ne kuli envu omwana nsusiza kivuuvu kitegeeza minisita yasusa kivuuvu wani wa Eddy Kenzo era ssebo akayimba ako nkakusindikidde nanajjo oli taata okawulirizemu ne minisita oba oli awo nange mumpite nkabayimbiremu munamutudde wonna sijja bagaana nzaani so bano nkyakugero nti emyaka ebiri ng'otudde nga kivuuvu tebamususaako kiba kibi ozunga left right center agende gakwabula kiba kibi agende n'edirisa naye ebyana birya transport we ebyana ezo level kati Eddy aba yazivaamu n'ebyana bikujju olaba nange nazivaamu ebyana bikujju president olaba nange level ez'okuŋŋamba nti biba nterako transport nazivaamu nze omukazi yenna bw'ŋŋamba nti nterako transport awo we twawukanira jangu kitegeeza teweesobola tolyesobola oli mufu omukazi aŋŋamba nti biba nterako transport awo we twawukanira wenkuleka era essimu njijjako nga tu kitegeeza teweesobola oli mufu tolyesobola nze abawala ab'ekika ekyo mumbeere wala tojja era bw'ŋŋamba nti biba nti wanje nterako omutwalo gwe nkutera mu basisita bange mmanya oli kateyamba nina kuyamba buki nkugamba sigalayo kankutereko olumwezi ebyokulya oli ebyokulya otulewo oli okute kitegeeza mu liigi y'abantu bendeetinga oba tojja oba ogenda kumenya buki omenya so Eddy sisuubira nti bamukwabudde nnyo transport kuba izo level yazivaamu wootuukira okubanga okunjubula minisita can you imagine ekitegeeza Rema yakola ensobi Rema yasuula teyategeera vision y'akasajja nze waliwo we nalindi nenyumyako nekyalo ne mugamba Rema apapa ayaka adduka emisinde agamba nti alina gy'alaga naye talina gy'alaga wabula yeerabisa buki
bwerabisa omusajja ng'alina vision ey'akabi atera okukumegulirako kyovula waliwo session Eddy we yagambira nti twatulanga ne Rema ne tukaaba nga muwulira ebigendererwa byange byenjagala bukyanga Rema ave wa Kenzo Kenzo yaddamu okulinnya linyinyi ezo bweziteza zimangenze luda biki kitegeeza eri yali season nga yakulinnya nnyonyi ne kituuka nekisetolinga ng'erina okuggwawo batandika okukalculatinga emizannyo mu ngeri eri machuwa ono omwana kye yazanyiramu teyatunula wala teyatunula mu maaso kubanga n'ekirala bukyanga Rema agenda Eddy Kenzo akoze achievements nnene nnyo ku speed okumulaga nti sente ez'embaga oyinza okwanjula zaali tezibuze wabula kansooke nzinoonye then ndyoke nkole kyokola kyoyagala ebiseera ebisinga abakazi kansooke nzinoonye tufune ne status emala nange mbere nga mpulira kati nsobola okukwata biliyoni nenjikuteekamu ne twanjula awo tebatunulawo bebakola nsobi era abakyala bangi nnyo basuula nnyo step awo ng'omusajja amugambye nti ngumiikirizaamu nsooke nkole ABCD then gwobeere wano mu F nkwanjule omukazi yena alowooza nti bakola ki bamulimba bagenda musuuza kati abakyala abasinga ayagala nnyo mutandikire mu mbaga era nze omukazi bwandaga nti nayagala tutandikire mu mbaga oyo wemmuleka mu katebe wenyini wetutudde nsitukawo ne bbiri we babagirese ebyokunywa nsooka nembisasula mbisasula nenvaawo nga mbisasudde nzaawo wemmuleka kuba mmanya ekisooka ali impatient si mugumiikiriza mu byonna byakola asaatuuka buki tapulaninga omukyala apulaninga yawuliriza bawe namugaa bebi obadde oyagala tusookere ku ki bebi sajja namugamba nti mbadde njagala tusooke tulunde eno faamu y'obumyu tuseeko faamu y'embizzi tusembiyo faamu y'ente tuzimbewo ennyumba nkuwase kitegeeza agenda okukuwasa nga buli kimu kiri seeti nga gwe ne bw'otandika kunkumula baana yoyo omukazi kati waliwo omukazi gwe baalaga yazaala abaana n'abaana neerebera neeva nayo nga balina gisalayo yazaala abaana 12 n'abaana neerebera ne bagisalayo naye lwaki yakola ekintu ekyo basooka ne bapulaninga ne bbaawe ne balunda faamu y'obumyu ne balunda faamu y'embizzi faamu y'ente neebeera wali ey'ebiriga neebeera wali omukazi n'atuuka otandika okunkumula abaana nga buli kimu bwe kiri nga bwayo y'ekibumba batta nte kati ani atayagala mbeera bweti naye abawala b'ennaku zino omukwala dakika 2 tugenda olabe esseewange nga si ya buloolo tugende twanjule kale okukyala kale mu nsawo mulinamu miliyoni emu ate n'ekirala yonna ate mugitwalire mbazadde temunneezimba apapa bisembayo temunneezimba afuna mbuto gasiya bane muddemu ku magezi you people don't rush do not rush leka omusajja akubulire plan ye settle down wuliriza kyagamba kozi ye master planner abiteeke mu nkola oyokotandika okunkumula abaki kyekyo nakirala biba teri kintu kisinga kulumanga omukazi kuteka ku pressure tukole embaga tuwanjule yererere nga mutufu biba mukyali muzigo mukole embaga ya bukadde na bukadde nti mwakozesa obukadde 4 naye nga mugenda kudda wali Land Road abayiribi Njuga Land Road tojja muga nte zitwa jaga teze mwakozemu embaga zakoze eki nze mukazi zavudde luddawa nze omukazi bano bajja okulaba ebifaananyi nga mutufu muli mukazi go nga temwayagala miliyoni ezaana zimwakola okukola mu embaga kwatako miliyoni 8 oba 10 guleyo ka poloti muteekemu kakayumba teri agenda babanja nnyo okitegeera aye teri abagoba take your time nti mubikolere ku pace yammwe mu achieving your dreams yeah man anyway kati Eddy Musuuza congratulations nange mwagaliza era muyozayoza webale kufuna maama oyo ng'omusajja yenna ate Eddy Kenzo ekintu bambi kyenkusaba omukyala oyo wandibadde olaga Rema nti goli wanjawulo n'omukyala n'omwanjula n'okola n'embaga
n'omulaga nti nali byonna nali mbisobola nabula nali nnyina ekintu kyembala. Ate n'ekirala Abubakar kiboolekera Biba omukyala oyo maama waffe eyazze mu bulamu bwa Edilisa Musuuza Munamasaka munnange. Honorable Minister Phiona Nyamutoro, message yange gyenyinza omusindikira nganza omuvubuka nyinza mugamba nti waakute anyweze kyekisookera ddala. Ekyokubiri mukazi muyigirize. Yenjawulo nno ebeerawo kufuna akazi nga kasoma. Rema yakoma kyekanaki? Rema yasoma ayinza okuba akomanga senior 6 batugamba yali smaabu oba buddo senior 4 waluddawa. alimu eyo range. Tetujja mukaka oba tujja muvuma nti oba teyasoma oba kiki, bati buli omu waali walabira enjuba n'omwezi. Minisita Nyamutoro Phiona nja mugamba nti abeere mugumiikiriza. Ekirungi omusajja gwe yafunye si musajja Kenzo si wa malala. Ate Kenzo ali focused. Ali focused, musajja wa ddiini. Ate ekyokubiri amanyikiddwa ensi yonna. Minisita obwa minisita tabuleeta waka. Bw'atuuka ewaka bweyambule afuuke omukyala owa Edrisa Musuuza akole by'alina okukola. Bw'agenda mu ofiisi addukanye emirimu gya minisita, bwadde ewaka akole egyaki bw'amugamba nti munaye nyenyezaamuko anyenyeemu, nkyusizaamuko anyenyeemu. Kirungi omusajja muyimbi gyasobola omu entertaininga ne ku federation yajengayo atusanyuseemu. Ate bw'abaawo n'amajja amwokyengayo. Ngani ayokyayo minisita? Ayokyeyo ku musajja we. Baida aba bakyala mwena muyigo okokyayo ku basajja mwana. Ala ne fasajja tetwagala bingi. Nze njagala omukazi ng'asobola okunzirizaako ku zange. Mwalaali. Mutokyengayo. Minisita ng'oyo ali mu kikapu. Sokolayo ko ekisawo ekikube Eddy obuge Eddy planning mwana wa maama. Banaatubanja bane baatubye. Ate minisita funa olubuto. Va ku ebino ebiyise biveemu. Okyali muto. Okyali kito. Yasuubiza nabo. Nyweza funa olubuto. Zalaka Eddy akalala ayi kateekewo. Tufune tukaabira gaye kati embaga tugisabe nenga mulimu eddenzi munda. Bakitegeera. Tutambulira ku line. Teri kusuula kati. Teri tusuuza. Ate walayo bupozi. Atajja fumba. Minisita oyo nze mu baminisita bonna be nakalayi mu nsi muno ng'ogyeko ne Uganda yokka naye mu nsi yonna ye mukyala akyasinza okuba ne accent ennungi, smile ennungi ne boy Eddy Kenzo alina test. Era ŋŋenda nange kwetegereza nnyo sigenda kupapa nange nzijja mu family yaabwe. Era guno omwaka mbagamba guno omwaka nga Biba Uganda sigenda kuddamu kwegatta, ngenda mala emyaka 2 nga seegatta nga netegereza mpaka njagala nfuna akakyala nga kayimiridde nga Minisita Nyamutoro. Oba ndikajja kudda next launch oba ndikajja wa ngenda mala emyaka 2 nga seegatta nga noonya mukyala ayimiridde nga minisita. Yes. Kechi n'ebidongo byange. Sigenda kuddamu kulya kasasiro boy. Mazima. Nfaaki. Teri. Nfaaki. Nalabye omukazi yajja sobola abantu. Okimanyi nti n'entalo ezimu kati azimulwanira ku social media okwo. Oli serious? Alaali. Kati njagala nange omukazi ng'asobola okunnwanirako side emu. Ng'agamba Biba tasobya. Nga kyekyo. Biba tawakanyizibwa. Nga kyekyo. Biba taflatinga mu studio. Nga kyekyo. Teri palapase. Kuba waliwo abaana abatera okumpisaamu eggaali ku social media. Gaga Biba biki olemeddeeyo tovaayo tokuba hit. Ngasobola bagamba nti gundi mwe mwaluyimba mugonza mwe mwaluyimba. Nabo bagende bayimbemu. Okay. Kati twalabye n'okulaba era omukyala y'omu yagenze mu parliament ebbaga baagala ddiyisaamu erya copyright. Awo nasanyuse nnyo nga ndaba ensonga ya copyright agikonyeeko. Minisita Nyamutoro copyright kati agiraba nga ate ekyobugagga eky'omu ttaka. Mazima. Awo nti nga tanaba kuteesa ku byabugagga bya mu ttaka. Yayo seyisawo kya mwami we.
aga baby okubalaga nti bali ku page tuli ku page ne sat jiaza ayambadde ya Eddy Kenzo yabadde mu ya black wajira ayina ne jumper etiko wano kidogo ne tatu yaje kubye ya Eddy oli serious ne boy kana kazi kasitukidemu nange njagala omukazi ngasobola kwe kuba tatu yange Rema ina byatakola kati twagala kajanja njagala tatu ngambe baby waniko omukono nga munkwawa mulimu ekigambo biba awo twagala kajanja gutirike kati tugenda kuddamu kulyanda timu Rema timu Phiona abali bava tuli twabaleka toleta Rema nawe ziri bwerere oli musawo no minister datinga minister ganda wange obusawo tosobola tusanga boy tuba twakuleka twakuleka ne werise nkuli twabaleka ne beleka twabalesa ate wala nnyo aina ntu yayimba w'amaanyi by the bagambye Eddy Kenzo agule chopper omwana oyo nenga tata nga tonna bagula chopper abasajja bali wansi mu federation ku ground basoke batuzizikeyo kiri bubi Eddy Kenzo kubira omulanga tata era sebo kano nkakoze enfukamidde tata abana bali ku ground mu federation batuzizikeyo ko nsawo ziri bubi abali ku ground abali ku top simanye naye abali ku ground kiri bubi kiri bubi papa ajeje muliro bocha biba Uganda man bubaka kibolekera ababagalana babiri minister ne omukulu Edilisa Musuza wa federation bubaka kibolekera abantu abo kyenyinzo bagamba nti kyebagala mu nsi be bakimanyi agosika sirimbye mazima bonga babiri bamanyi kyebagala mu nsi muno kyebabawangalirako kyokubiri abawabuzi ebigambo butwa babyewale besigangane begumikirize teri atasobye basoba besonyiwe mukimu kitambule bulungi nnyo bekwase ne Katonda omukyala no yavuddeyo n'agamba Rema yogera ssente zonna zoyagala ojja otuyimbire ku mukolo gwaffe oli serious alaali yakyogedde baba kasabula Kenzo yalonze omuntu ng'asobola okulwana entala asobola ofightinga but yenewe Eddy Kenzo nze nkuyozayoza nga nze yankose ki president we Masaka City webale kutuuka ku kkula eryo nolaga abakazi nti mu butuufu nali nsobola just kiseera nali sinaba kwesetinga kumala nolaga nti osobola buli kimu kintu kuvaayo nolaga tajjukira laavu yaabwe yali yavadda baga yebadde maze mwaka mulamba kabigenza okujja mu public ng'obadde ekintu kiri settled bulungi Eddy Kenzo ekintu kyewakoze kirungi nnyo ngaffe saidi yaffe abasajja omanyi omuntu akeera ku makya n'akuleka n'alowooza obulamu bukomi kye naagala kwedilisa teyakaaba yese ebigambo byabaawo aboogera ne boogera naye yasigala afokasi nze n'agamba one day one time ate baneebu kyensaba omuntu wakukyawanga teweetuga just sigala busigazi ng'okola mukama akuleetera omuntu omutuufu tomanya na gy'ava ate agenda okujja ng'asinga bali bakaceera atagira mu kaseera akatuufu aye nagira mu kaseera akatuufu so toggwamu maanyi omuntu n'waba akukyaye ng'omukazi oyo omusajja ali awo akwesibako omwesibako tomwagala takwagala toggwamu maanyi guma sigala afukamira saba omuntu ajja kujja Edilisa ekintu kyewakoze kirungi nnyo mukama tetwagala abateremu buwangaazi musobole okukwatagana nga biba wagambye era nga nange president we Masaka kyenjagala okwongerako mukyala minister bambi kino bamyizi nkigamba nga ze ankose ki president we Masaka obwa minister bukoma eri mu office tebujje eno kituufu wotuuke wakabeera Phiona Nyamutoro toli minister kyeyambule nako kyeyambule awo mujja kwalala naye onoyagala okuleeta obwa minister neeno mwana wange ebyo biralamu wakabirala nnyo ebitiibwa bidde eri president eba president bukoma eri mu office so bamize mbagaliza kasima kerere mbagaliza mikisa mutulege ne kumbaga bajja gituukako Rema alabe nti sajja kyali kibala so kati byebyo nze mbatumiddeko nnyo nze yankose ki president wa Masaka City nze wendi kamera weri nja kwata omukolo gwo onakwata omukolo yaman amina abatulaba abalungi mwenna abadda mix media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi ankose ki president wa Masaka City onako olwaleero ndi eno mu tawuni ewa Jalias Undergarments nga basangibwa mu kibuga Kampala nga bayina engoye zonna bayina bunika bayina bulegingi bayina obutambaala bayina obubina
mwabali eyo ng'oyagala okwambala akabina jangu eno gyekali balina bugata bulegingi bonna babuyina nga basangibwa ku Kikuubo Lane edduuka balita HG 42 bypass building. Mujje tubaweereze balina ne bakola ne free delivery kibanja mpola naye waali mujje oli eyo oyagala kunyumamu obupale obwakabi babuyina bunika bulegingi bonna oyagala kwetegamu buli kimu kyonna kyonna abakirina mujje eno mu kibuga babaweereze ng'edduuka liyitibwa Jalya Undergarments nga balina buli kimu mubeere bulungi mweraba.